Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abampuliriza ab'ebitiibwa ku mukutu gwaffe, tuli abantu abeetaavu mu maaso ga Katonda. Mu mbeera zonna zonna ze tuwangaaliramu, mu bulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu. Naye ng'atusobola okubeera ng'atujja mu bizibu byonna byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ayina ebitundu bingi byatugamba. Mu hadithi al-Qudus wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba, ya ibadallah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla wahidin mas'alatahu ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيا إذا أدخل البحر. حديث القدس وأشتي الله سبحانه وتعالى أكو دابا دبي نيغا محديث يو yali atulagiramu obwannannyini bwa byonna ebiri mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala gwe byeyagala byonna fiyadi biri mikono gye. Wa in kana nti ayinza okuba nga n'abantu yeyazikako kubibanga bibawa mu birina okuyitira bikutuukeko, naye ng'ate gwe olina kusaba ye Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abikuwa era abeere nga akukyusizaamu. Muddu omu yalina omulimu gwe yali akola, bw'amala ogukola mukama we ng'amusasula. Bw'amusasula omuddu oyo ne wabaawo abaddu ku mulimu abamusekeeterera ila haddi ne bamugoba ku mulimu ogwo. Bw'ajja ne yeebuuza mu ku bamaseeka abakunavu, baamugamba nti riziki y'omuntu fi yadillah, eri mu mikono gya Katonda. Kkiriza ate oguguba kubanga ojja kufuna obuzibu ate oluvannyuma, wadde ng'omulimu obadde ogwagala nnyo, kubanga yali agwagala nnyo. Siraamu n'aleka omulimu ogwo lillahi ta'ala, ne wasiya gye yafuna okuva omuwalimu gye yamuwa. Naye omuvubuka oyo okuva bwe yava ku mulimu ogwo, fataha lahu abwaaba al-khayr, Allah yamugulirawo omulyango ogw'ebyenfuna omulungi, kubanga olwava eyo akasente ke yalina yakagulamu booda. Olw'okuba nti yali agobeddwa ku mulimu, n'ava mu kyalo n'adda mu kitundu ekirala n'atandika okuvuga booda ye. Haliya yafuna akaduuka katonda spare wa piki, naye ng'ate ne booda aweza eziwera 2-3. Olw'okubanga yakkiriza advice ya Seeka gye yamugamba, naye nga Seeka naye yeesigamira ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga olwavaawo n'asitula emikono n'asaba Allah kyamawanika gago Allah subhanahu wa ta'ala. Omuvubuka n'asaba Allah akasente ke yalina akatono n'akagulamu booda nkadde, n'agivuga nga bw'agula spare n'afuna akaduuka mwatuula olwaliro, naye ng'alina ne booda ezikola. Allah n'amugaziza nga Shahariya afuna akasente akatali muzinga mirundi ng'esatu kwako ke yali afuna ng'ali mu mukola omulimu gwe yali akola. Lidha essuubi lyonna lyonna omuddu bizibu by'olimu liseemu Katonda subhanahu wa ta'ala omusabe, kubanga agamba Allah mu hadithi al-Qudus nti singa abaakulembera n'ab'oluvannyuma, abantu mummwe n'amajinni mummwe, nga muyimiridde ku lusenyi lumu, buli omu n'asitula emikono n'ansaba, buli omu ne mumuwa kyonna ky'asabye, kubanga bukyenkeera bagamba nti saba kyonna ky'oyagala tu'ta, oweebwe. Mwanadamu oyinza okusaba ekyalo kyonna ky'owangaalirako bakikuwe. Oyinza okusaba obugagga bw'omuntu gw'olabye nga oba oli awo wamwegomba, Allah abukuwe, bwonna n'abukuwa. Ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa'ataytu kulla wahidin mas'alatahu, buli omu ne ngenda nga muwa buli kyayagala. Allah agamba nti ma nakasa dhalika mimma indi, tekikendeeza ku kye nnina, okuggyako ng'omuddu bw'akwata emiso n'agiteeka mu nnyanja n'agijjayo nga ettonde ligiddeko,
lyerikendeze bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kutugamba gwe kanyini nyini afunye ekizibu ali mu mbeera nga yabwetaavu, wanike emikono gye wa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumalira. Era nja kumaliza nga abategeeza nti ebifo bino wammanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba tubisabirengamu nnyo, Allah ajja twanukula n'ebizibu byaffe byonna byonna mahma kanat kabibe nga byeyagala bifaanana bitya, ya'lamuha Allah abimanyi ebizibu ebyo, ate nga si gwe abirimu wekka, gwe abitandiise, wabula abantu abayise mu mirembe egyayita baali babituuseemu. Dubra kulla salatul mafruda, oluvannyuma lw'essala ezaalaalikibwa, kafiseera katuufu ddala kalungi nnyo. Imaamu agamba assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, kakkana tendeeza Allah subhanahu wa ta'ala omwanjulira ebizibu byo, bwakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akwanukula. Kaseera kalungi nnyo muntu oba mukakkamu oba kwogera na Katonda wo, bigambo biri mu tahiyatu byonna byonna byakwogera na Allah. Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim, sami'a Allahu liman hamida, byonna bigambo birungi ebikakasa nti omuntu ono osembedde kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aqrab ma yakunu al-abd inda rabbahu wa huwa sajida, inda rabbihi wa huwa sajida, akaseera mwanadamu kasinga okubeera okumpi ne Katonda subhanahu wa ta'ala nga avunnamye, ngali wansi ku ttaka. Kati akaseera ako kabaddemu n'obeera kumpi ne Katonda, bibaana aba akyali naawe. Bw'oba omaze okusaala muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, twala akadde otendeeze Katonda omwanjulire, innahu sami'u du'a, Allah subhanahu wa ta'ala awulira okusaba ku, innahu sami'un alim, era Allah subhanahu wa ta'ala era awulira era mumanyi nnyo. Nabwe ekyo mbakubiriza nti ebizibu byaffe byonna byonna tubyanjulire Katonda, tetubyanjulira abaddu ba Allah, kubanga banafu nnyo mu kubyanukula, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala takuba miss bw'aba yagadde akuwa. Naye kano kajjukire nti bw'obanga osaba, jjukira nti Allah ayinza okuwerawo, oba n'akulindirizaako n'akuwa oluvannyuma, oba n'akukyusizaamu n'akuwa ky'omusabye naye ng'akikuwaddemu kirala ekijja okugasa okusinga ku ekyo ky'obadde okola ki, ky'obadde osaba. Nabwe ekyo okusaba tuteekeddwa okusaba ekifo kye mbagambyeko ekisooka, tusaba dubura salawatil mafruda, oluvannyuma olw'essala ezaalaalikibwa. Kaseera kalungi tutuulenga tusabe Katonda, newankubadde ng'olina ebikusumbuwa n'ebikwanguya bingi, funayo akadde akatono ako ak'eddakiika 2 ogambe ayi Allah, bino ebinsumbuwa ebinyanguya, nkusaba Katonda subhanahu wa ta'ala ombinteeremu omukisa, ate mbeere nga mbiggusa, gye ngenda babeere walungi, n'obwangu buno bwe naalibadde nabwo mbeere nga mbusanga insha Allahu ta'ala. Kwekyo nja kukutegeeza omwami omu Imaamu atola salaamu, assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah, mwami n'asituka atambula. Imaamu n'amugamba otulangako akaside katono n'osaba Katonda wo nti Imaamu nina ddiiru gye nkutula nga yamangu, nga waliwo amugambye essaawa ezajja. N'agenda ku dduuka lyamulindirire, Imaamu n'amaliriza n'asomesa, asanga omuwalimu omusiraamu ku dduuka nga ddiiru tennakutuka. N'amugamba nti ddiiru ekutuse ompeeko kubikutuse, n'agamba nti wallahi omusiraamu tannakola ki, tannatuuka. N'amugamba nti akaseera kali koolese kali kabadde ka muwendo nnyo, okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kino ky'obaddeko akikwanguyirize, era singa atudde n'osaba singa kyawedde dda, naye saba Allah akuteeremu obwangu. Kale nabwe ekyo akaseera ako akabadde salatu kalungi nnyo eri omuntu kabeera nga nti akola ki, akasabira muntu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akatuwa, tubeere n'obugumiikiriza eri akaseera ako, tumusabe ati Allah subhanahu wa ta'ala atwanukule. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.